Pale FM ekulera omuntu wabulijjo kakati poliisi eri mu bitundu ebye SHEEMA kitundu ekyobuganjibwa obweggwanga bali mu kunoonya omuvubuka myaka 22 olwo kigamba okuba nti aliko omuwagizi wa ttiimu ya Arsenal ey'Obwongereza wa myaka 21 bwe yagenze maaso n'okuba nti yasse oluvannyuma lw'omupiira gwabadde wakati wa ttiimu ya Arsenal ne ttiimu ya Manchester United ez'Obwongereza. Kakati amawulire agava SHEEMA poliisi egamba nti muvubuka myaka 21 bamuyita Jackson Aine Ruhanga abadde mulimi kitundu kibayita Lwakinankahire Sel Lwamu George Ward district ye SHEEMA Central Division era mu municipality yemu. Kakati munange kigamba okuba nti ono yafumitiddwa. Yafumitiddwa n'agenda maaso n'okuba nti afa okusinziira ku mwogezi wa poliisi owa Greater Bushenyi bamuyita Martial Tumusime. Agenda maaso n'okuba nti ategeezezza nti ababiri bano baafunye obutakkaanya oluvannyuma lw'omupiira. Baafunye obutakkaanya nga bali wakati mu mupiira bagenda maaso n'okuba nti bagulaba. Era obutakkaanya obwo ne bugendera ddala mu maaso ne bafuluma ne bagenda maaso n'okwongera okuba nti bawoza. Wakati mu kuwoza naye nti obuzibu bwavudde ku goolo eya Manchester United gye basse, goolo ya MAN UTD gye basse. Omusambi Alejandro Garnacho goolo eyo gye yateebye nga twolekera eddakiika 9 lefali kwe kugamba nti yabadde ateeze. Kakati nti awo obuzibu obwageze maaso n'okuba nti butandikira ne bawoza ne bafuluma omupiira ne guggwa nga Arsenal ewangudde. Kati ne bagenda mu bbaala era stiiru nga bakyawoza. Obondo yajjeewo ekyambe ng'agenda munnanga akimutuuzaako avamu omusaayi ogwamuviiriddeko okugenda ekaganga. Kakati poliisi atuliriza bagamba nti alabika akozesezza kitiibwa kati mu kumufumita. Poliisi egamba nti ekiti kino kye basanzeko omusaayi mu kaseera kano bakifunye eddanga ekizibiti okwongera okunoonyereza nga babagenda maaso n'okuba nti bazuula omukulu ono gyali mu kaseera kano. Embeera nga bwetambula naye nga byabadde mu bitundu bya SHEEMA. Buzibu bwavudde ku mupiira nga bwe nkutegeezezza. Bakayana bali mupiira goolo yadde abadde ateeze abadde tateeze okakkana nga bafulumye bagenze mu bbaala bakyakayana okakkana ono afunye oba yafunye ekityawo. Agenda afumita muwagizi wa Arsenal omusajja wattu Aine Ruhanga avamu omusaayi mutirivu nnyo era n'agenda maaso n'okuba nti yafudde. Kati poliisi egamba nti ekyagenda maaso n'okuba nti enoonya omwami eyagenda maaso n'okuba nti yenyigidde wakati mu butemu buno ebintu nga byatambudde sayidi eyo. Kale amunange abavubuka walabye akapiira weefuge. Abantu abo bw'oba omupiira guwedde ate tomukyokooza nnyo bikoze ebyaddala yadde giri emipiira gy'abazungu tuwagira miwagire abantu abamu kituuka wala n'awulira nga ttiimu agyetaaga nnyo. Kakati bw'oba omuwangudde tomukyokooza muleke. Ate bw'olaba oli awoza nnyo ng'anyiize muviire byamizannyo. Kati laba ono yabifiiriddemu tagenda nakuddamu kulaba ku ttiimu ye ng'esamba. Kati munnange tukendeeze ku busungu tukendeeze ku kuyeeya. Oba osobola okumuyeeya ng'osinza ku mitimbagano oba oli ku TikTok oba wa muyeeye naye munawe olaba omuntu anyiize nga muyeeya muli awo. Muleke. Naye nga poliisi egamba nti omuvubuka eyakoze fujjo ku munne yatuusizza n'okumutta eri mu kumuyiga. Byabadde eri mu kitundu ekiyitibwa SHEEMA. Mpulidde kamenya n'amawulire amasu okuwuliziganya okuteesa n'emirimu egy'enjawulo buli lunaku okuva ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 11. Mpulidde kamenya wano ku 107.9.
Pan FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Pan FM ekula eri omuntu wa bulijjo akaseera kano kennyini wonna wokyasinza okuleka nti ate otuliriza tugamba nti weebale nnyo weebalira ddala. Bobi Wine wuno atuliriza atuuka mu bitundu eby'e Busia. Embeera mukwano gwaffe atuliriza e Busia njagala kutwalayo ko tulabe embeera nga bwebadde okuvyedda ku machanga Kyagulanyi Robert Center mu agezaako okuyingira ekibuga ekiyitibwa Busia. Yatuuse dda naye wagenda okwogerera wabadde tannalabika kuba nti atuukawo naye ng'ekiri yatuliriza side eno Kikambwe. Ekiri eno Kikambwe oba ddala kiki oba ddala tugambe kiki embeera tulirize badde mu bitundu ebiyitibwa in fact ekyali kubanga ntegeddeko wezijidde wano ku mpewo nga abantu bagenda maaso kuba nti beesomba wakati mu kuyingira Kyagulanyi. Kyagulanyi wabadde asuubirwa okulabika nti atuuka abantu ab'e Busia abayitirivu ddala bagenda maaso n'okuba nti batuuka mu kifo wagenda okwogerera abantu nga ebyaddala bayitirivu nnyo nnyini ddala. Kyagulanyi Robert Center mu wali mu bitundu atuliriza eby'e Busia abagenzi maaso n'okuba nti bali ku street bakuba drive wano na wali mukwano gwaffe atuliriza Pan FM ekula lya muntu wa bulijjo Kyagulanyi the 6 lunaku lwa mukaaga atalaga ggwanga bakulengeza omulema wano mulema gidde mu kagaali ali mu kagaali agamba sijja tutumirwa mwana biri atuliza Busia. Namawulira masu okuwuliziganya okuteesa n'emirimu egy'enjawulo buli lunaku okuva ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 11 mpulidde kamenya mwanuku 107.9 Pan FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo. nga bw'ogenze maaso n'okulabika nti owulidde mukwano gwaffe ataddeko Pan FM ekkolera omuntu wa bulijjo at least otegedde embeera nga bweri wali mu bitundu ebiyitibwa Busia. Kyagulanyi wali olunaku olwaleero Busia embeera bwetyo bweri abantu bakyagenda maaso n'okuba nti beekungulula okuva abeekulumula okuva ebule n'ebweya bajja kuloba Kyagulanyi ekiri e Busia kakati besomba batambula bagenda ku kisaawe eky'essomero lye bayita Mupiira Primary School Playground. Kyagulanyi ne ttiimu bagenda okukola ki okubeera era okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka etuukidde kati Kyagulanyi asoose kubayitamu nga drive mpitirivu ekyenkanidde awo atuliriza bannakibiina ekya NUP nga banyumye bulungi bugenza okukya ku makya nga abaana bambadde zi ovulo eza NUP balina zibendera bagenda baziwuuba kati munnange ekiriwo kyekyo ate tannayogera
akyatalaga bitundu bya Eastern Uganda Robert Kyagulanyi Center mu wakati mu nteekateeka ezo zagenda basino kuba nti atongoza agamba nti akangenezi nga zigula ofiisi ez'ekibiina kyange ekya NUP ate nga bwengezaako okwogerako nabo akiyita mobilization abakulu tebannaba mu kuba yadde ku nsolobotu bamugamba gwomanyi busi yonna ku lwaliro bwekigenda maaso okuba nti kitambudde ate nga kikyatambula ngenda kebera kuwano nabo oba atuuse ku kisaawe wagenda okwogera naye nga olunaku olw'enkya Kyagulanyi agenda kuba ayingira Mbaale Kyagulanyi Robert Sentamu ayingira Mbaale okuusa enkya ku lwokuna ayingira Lira Olwokutaano Kyagulanyi agenda kuyingira Luweero ku Mande weekend agenda kugiwumula ku Mande ayingire Hoima then olunaku olwokubiri awumule olunaku olwokusatu ajja kuba ayingira Arua Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine webale kutuuliza kakati nno omugezi w'amagye alina kyabulidde abatambulira ku Kyagulanyi ayogerera amagye alina kyabagambye ngenda kibabulira bwena bataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo mbagambye nti tuli mu mpulidde kamenya bye tuwulidde bye tukuwa at least nkutaddeko ko munda mu kitundu ekiyitibwa Busia n'owulira embeera nga bweri bantu batambula tebakoowa bagenda wa Kyagulanyi wali ku kisaawe wagenda okubeera mpulidde kamenya n'amawulire amasu okuwuliziganya okuteesa n'emirimu egy'enjawulo buli lunaku okuva ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 11 mpulidde kamenya mwanako 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo Kula lya muntu wa bulijjo bamandira group of companies bakujjukiza nti mu kaseera kano abamandira abo be banyini City Tires ne City Oil bakujjukiza gomvuzi w'ekidduka naddala w'emmotoka bagamba nti mu kaseera kano osobola okuwangula emmotoka eyitibwa Zell Fuel Car emmotoka eyo okuva manafu aba City Tire tagenda mu mafuta Zell Fuel Car osobola okugiwangula kyolina okukola genda ogula empiira ebiri ekika kya Lingirongo kakati osobola n'okukola wheel alignment ojja kufuuka na mu kisoboolya wagenda okuwangulira emmotoka eyo eya Zell Fuel Car bannaffe abamandira group of companies ate nabo bantumye okubategeeza kakati mu abaana ab'obuwalasa abaana ab'obulenzi tubajjukiza nti Pal FM yabatandikira pulogulaamu entabiro y'omuvubuka okuva ku ssaawa 10 paka ssaawa ziba 11 ku lunaku olw'omukaaga 10 paka 11 ku lunaku olw'omukaaga kati kuba kubaganya birowoozo ate nga kuba kwabwerera omuvubuka yonna gy'oli ng'osobola okubaganya ebirowoozo ojja kuba ku ssimu eno omanye enteekateeka zino wezibeera wewandiise era omanye enteekateeka wezitambula eza entabiro omuvubuka eya Pal FM essimu n'otumusamitan'osatu 23 75 Yesu ojja kuba otegeera ate ekyo nakyo ogenda kulabika nti okikola otya naye mbajjukiza anyo muziri murani misinde gituuse finally ennaku zomwe zigenda kuba 10 ye Sunday eno webala obuwagizi bweri okuzimba Shukran Muslim Babies Home ne munawe mulimu tegunnaggwa ne ku mulundi guno ogwokusatu tukuyita ojje tumaliriza amaka ag'abaana abatalina mu asirizi ennaku zomwe zigenda kuba 10 ye Sunday ku Sunday ennaku zomwe zinga 10 wali ku Uganda Museum okuva ssaawa zigenda kuba 12 ez'okumakya kakati funa kiti ya mitwalo 2 n'ekitundu ey'abaami abakyala kiti ya mitwalo 3 osobola okugifuna no ku Pal FM oba ku AK Book Center gwe naawe atasobole kudduka misinde gino naye nga wandyagadde okugulira abantu bu kiti ez'emisinde osobola okuweereza ssente ku noti 7 noti 6 7 munya 6 7 noti 7 noti 6 7 munya 6 7 esimu eyeri mu mannya ga Power of Africa Radio leta abaana banyumirwe bouncing castles face painting n'ebirala bingi ani muziri muran kuna kulugenda kubalwa sandi wali ku Uganda Museum bagambe nti ssaawa 12 ez'okumakya emiryango gino bagiguddwawo era ne mbategeeza nti kiti weziwano ku Pal FM jangula emitwalo 2 kitundu omwami emitwalo 3 omukyala ani muziri muran ni wagiddwa Pal FM KFC Cairo Bank Marvin Pharmaceuticals Aquafina Adi Concept One Umma Nethulaya Islamic Media bebageza maso okuba nti ate bataddemu ensimbi monteekateeka ya ani omuziri murani ku Sunday atugenda kwetulamuko wano katono bwe tukomawo of course tugenda kuba tweyongerayo tukyetegereza amalala mangi mbategezaako nti omwogezi ow'amagye aga kuno ye Felix Kuraije avuddeyo n'abagamba abaana bali mu kutambulira ku Kyagulanyi Robert Sentamu eyo gyali mu kutambulira ebyaddala mwebeereremu lwaki ayogedde bino tukomawo wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur buli bw'olowooza ku kuwa omwana w'omusingi omugumivu mu byenjigiriza lowooza ku Al Ihsan Education Center erisangibwa emigadde Kigoogwa ku luguudo lw'Ebombo
Al Ihsan Education Center litandikira ku nasale paka ku kibiina ekyomusanvu. Abaana basomesebwa olulimi Oluwalabu, eddiini Busiraamu, okusoma Quran nga ne mu masomo g'ebyensi bakolera ddala bulungi. Batuuza n'ebigezo bya UNEB ku ddala ly'ekibiina ekyomusanvu. Al Ihsan Education Center lya Kisulo n'abava awaka ng'abaana abava ewala balina emmotoka ezibatambuza. Kati wandiisa omwana wo leero ng'ebifo tebinnaggwaawo ku Al Ihsan Education Center. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0776 21 13 oba ku 0701 46 63 61 oba ku 0753 76 64 47. Ali Ihsan Education Center. Eno family bannange kizibu nnyo okukkiriziganya ku kintu ekyokuwuliriza radio tetukkiriziganya. Martha, radio giveeko. Okusalawo ku kyekyokulya kyagaana. Gwe Martha, malawo emmere yo. Naye ate mwattu ekintu kiri kimu kyetukkiriziganyako ffenna ye Movit Family Soap. Sabbuuni akozesebwa bawanga amwagala nnyo olw'obunene bwe era n'obuwangaazi. Anti munnange ekonome mwagala nnyo olw'ensonga nti akuuma olususu nga luweweevu ate mmuka nnyo. Martha ne muto we bamwagala nnyo olw'akawawa akalungi k'alina. Buli omu musanyufu olw'okuba nti ab'omu maka go buli omu alina kyamwagalako. Movit Family Soap ye sabbuuni agwanira ab'omu maka go bonna. Movit, all day confidence. Owange, nina embuuzi yo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Assalamu alaikum. Kurani egamba obugagga kirungi naye okukola ebirungi kisingako. Mukaweefube okufuna obugagga oyinza otya okusigala ng'oli mutukuvu? Waliwo engeri emu yokka gy'oyinza okufunamu byonna. Nkwanjulira Trust Halal Personal and Business Accounts okuva mu Finance Trust Bank. Akawunti egoberera ennono z'obusiraamu. Kati ne Trust Halal osobola okutereka sente zo ku akawunti egoberera sharia. Finance Trust Bank, putting women first. Erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda paka ku milioni 10. Gano mawulire malungi okuva mu Star Times oluwummula luno. Linyisa bukeyo ofuna omukisa okwewangulira school fees za 3rd term okuva mu Star Times. Tosubwa family content eteekateekeddwa obulungi okukuuma abaana bo nga basanyufu. Holiday eno zijjano nga Jim Jam, Baby TV, Cartoon, CBBS, Tsunami, NGW ne ST Kids. Changu nnyo linyisa bukeyo okiggale owangule school fees okuva mu Star Times. Tosubwa akalulu akagenda okulagibwa butereevu ku Makula TV okuva ku Lwokutaano paka ku Sunday ku ssaawa 2:5 ez'ekiro. Kagenda kutandika nga 25 ogw'omunaana okumanya ebisingawo. Upgrade to a stress-free holiday. Wakati mu kwongera akawoowo mu mpeereza yaffe, Pal FM tukoze enkyukakyuka mu programu zaffe ezibeerawo ku Sunday nga programu Quran ne Science ebadde ebeerawo kuva ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 11 ez'olweggulo yakutandika nga ssaawa 6 mpaka ssaawa 7 ez'emisana. Olwo programu Obusiraamu n'ebyenfuna ebadde etandika ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 7 yakubeerangawo okuva ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 11 ez'olweggulo. Tukusaba okugoberera enkyukakyuka zino. Weebale kuwuliriza Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mpulidde kamenya n'amawulire amasu okuwuliziganya okuteesa n'emirimu egy'enjawulo buli lunaku okuva ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 11. Mpulidde kamenya wano ku 107.9 Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
ko Pale FM ekula eri muntu wabulijjo kyagenda maaso okuba nti oli akaseera kano kennyini wonna wosinza okutuliriza ebale nnyo yenza omukugulu kunguno tuli mumpulidde kamenya twetegereza ago oleda agagenda maaso n'okuba nti gatambula alese okwetoola eggwanga lyonna kaseera kano kati mbategeeza ne mbagamba nti ekiri ebuusiya kyekyo naye katuddeko wano e Kampala tulabe uno omwogezi w'amagye aga UPDF omwogezi ow'amagye aga UPDF omwogezi w'amagye aga UPDF bamuyita Felix Kulaije bwati ageze maaso n'okuba nti alabudde agamba nti amagye ga UPDF ne joint security agencies cannot guarantee the safety of those attending no rallies. Agambye nti ebyaddala tetusobola kugamba nti UPDF n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe nti bisobola okugamba nti bw'ogenda ku kivulu kya Kyagulanyi ojja kuba safe, security yo tebasobola gigarantinga. Kulaije n'agamba nti crowds ono bagenda maaso n'okuba nti abamutambulirako n'abajja mu laalizi ze balina ebyaddala okwetunula mu security yaabwe. Kibi nnyo okuba nti abantu buli bwe tukola statement balowooza tuli mu byabufuzi naye tekijja tugaana kubagaana nti waliwo obutujju obuteekebwateekebwa eriyawa ababi abaagala okukuba eggwanga lino awabi, naye buli bwe twogera mwe mugamba era tuli mu politics era kakati beeyogeza baagala ku Felix Kulaije era agenze maaso n'okuba nti ategeeza n'agamba nti ate era tetulina na nteekateeka, eggwanga terina nteekateeka yonna at least for now babadde tebannabafunawo nteekateeka yonna eremesa laalizi eza Kyagulanyi zagenda kuba oba tuwa gyalimu because of security awaga tubadde tetunnatuukawo naye era beebereremu ate tetulina nteekateeka yonna nti eri political simanya tubayimirize lwa byabifuzi lwakuba buli we twogera amugenda maaso n'okuba nti mwe mugamba nti era twagala bakulako bulabe. Kakati yabadde sabbiiti ewedde ekibiina ekya NUP kyavudde ne kitegeeza nti omukago ogwa European nti badiplomat abakungu okuva e Bulaaya European diplomats babategeezezza ne babagamba nti obulamu bwa Kyagulanyi buli mu ddenja era nti principal bayinza omutuusaako obuzibu aba NUP bwe bageze maaso n'okuba nti ebyo babitegeezezza sabbiiti eri nti wayinza okuba waliwo olukulu okukola ki naye babadde ba NUP ebyo bye babyogedde. Bino byonna atuliza bijjidde mu kaseera nga ebitongole ebikuuma ddembe bikyagenda maaso n'okukola okunoonyereza wakati mu ggwanga okwongera okuyigga n'okufeffetta n'okuzuula ani ali emabega w'okwagala okutega bbomu mu Uganda. Era okusinziira ku Uganda Police Force bagamba nti abantu abawereko ddala 5 bamaze okuba nti bakwatibwa, abalala bakyagenda maaso n'okuba nti bayiggibwa. Abakyayigibwa kirowoozebwa okuba nti balina nteekateeka za kutuusa bulabe ku ggwanga lino naddala nga batega bbomu enkolerere IEDs nga n'emu ku zo olwedde bagikwatidde wali atuliriza ku kyaki omusumba Kayanja Rubaga ate nga wabaddewo n'endala nti ziteekebwateekebwa poliisi n'egenda maaso n'okuba nti yazikukunuddeyo. Kati embeera bwetyo bweri naye nga era nga bwe wategedde ab'ekibiina ekya NUP nga bayitamu munnamateeka waabwe mukulu ddala mbaka owaabwe Siro East Constituency Medali Lubega Segona abavudde dde ne balabula gavumenti ne bagigamba nti ne balabula poliisi nti ebyaddala ebigenda maaso tubiwulira waliwo enteekateeka ez'obutujju nga bwe tuwulira naye mutuyambe enteekateeka ezo temugeza ne mutaataganya enkuŋŋaana zaffe ze tugenda nga tukuba nga mwekwasa nate ensonga y'obutujju atuliza taddeko Pale FM ekulayira omuntu wa bulijjo. Kakati kwe kugamba nti majagala budde gagamba nti bw'ogenda awali Kyagulanyi ebyaddala kyolina okugenda maaso n'okuba nti okula weebeereremu
security yo tebajja kugamba nti weeri kati genda yongo kimanyi abakuuma bagamba nti security yo teri guaranteed olina okufaayo nnyo olaba oba security ekumala olaba tekumala togenda ogwo olaba security ekumala genda amukwano gwaffe atuliriza enkuŋŋaana zonna Kyagulanyi zazze agenda maaso n'okuba nti akuba zibadde zirabikwa okuba nti ziri peaceful mu ngeri emu oba endala nti abasirikale ab'ebyokwerinda abasirikale abapoliisi n'amagye balabwako Kyagulanyi w'abeera ali naye nga tebalina kibanyiga basajja batu nga bali awo ku bbali batunula butunuzi ku ebyo biba bigenda mu maaso kale ebyo nabyo bwe byongera okulabika nti ate bitambula wenaataddeko paal mpulidde kamenya n'amawulire amasu okuwuliziganya okuteesa n'emirimu egy'enjawulo buli lunaku okuva ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 11 mpulidde kamenya wano ku 107.9 Paal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Kula lya muntu wa bulijjo nyongera kwebaza mukwano gwaffe wenda ataddeko wokyasinzira kakati kankujjukiza aba Seed Training Center for Gardening and Landscaping. Seed Training Center for Gardening and Landscaping bali wali Kabojja na Road abagamba nti okyamira ku bitaala biva Nateete wokyamira waliwo kilometers 2 zokka boda ekutwalirawo shillings 10 bweziti bagamba nti kakati basomesa abayizi ebyemikono gamba nga gardening and landscaping okulimira wafunda n'okulabirira compound ez'abantu bakikola balina decorations oba bagenda kuyigiriza decoration and events management obeera oyiga okutimba n'okulabirira emikolo hairdressing and salon management fashion and design ogenda kuyiga okutunga n'ebyalaani okuli ku mulembe balina motor vehicle mechanics and driving okuvuga n'okukanika plumbing kuba kuyingiza mazzi n'okugatambuza balina ebisulo eby'abaana abawala n'abaana abalenzi era nga bakujjukiza nti security yoweeri eri ggulugulu abayizi baabwe bakujjukiza nti balya bulungi bagaba ne certificate eza ministry eya Ministry of Education and Sports ate ng'era bali wansi wa DIT Directorate of Industrial Training muskiri nga batwala abayizi aba levels zonna gwe abala P7 senior yokuna n'okudda waggulu munange bakutwala aba Seed Training Institute okumanya ebisingawo bali ku 078 11 686 oba n'otumusam mukaaga ana mu 7 095 0905 oba 075 40 60 58 beba Seed Training Center for Gardening and Landscaping. Kakati nenkujjukiza KZ Lusania babayita ba KZ Lusania Restaurant and Cafe bagamba nti wali kuna Lukwago Complex nga wakava ku Senana Supermarket Buganda Road ogenda okubasinkana bebogerebwako mu kibuga mu kaseera kano okola natwe olukulu Lusania lusinga okuba olw'omulembe chicken pilau Lusania lwankoko Lusania lw'embuzi baluyina ate nga balina ne beef pilau Lusania kati bagamba nti ku lunaku olw'ejjuma olwokutaano bakuwa offer bw'ogula Lusania lwonna bakuweerako ejjaga ya juice KZ bagamba nti wowe weetaaze embuzi namba weetaaze sekoko weetaaze enkoko namba bagifumba kasita okola order nga wekyali ka juice kawoomu okuzaama bakulya ne ka pizza wakeetaaze weekali kawoomu evening tea abeerawo kakati ne bagamba nti wowe olina meeting za mbaga birthday parties olina baby shower n'omuzikiti weeguli ate nga bagamba nti ne parking bagiyina babayita ba KZ Lusania Restaurant and Cafe wali kuna Lukwago Complex waggulu nga wakava ku Senana Supermarket Buganda Road we bali bannafaabo bafunde ku noti 7 noti 6 gara okoleka nti ofuna services zaabwe yaga kimere kiwomu kubira ba KZ ku noti 7 noti 6 29 mu emu 0 7 mu emu bannafaabo nabo ojja kuba nati obafuna bulungi. Tukyagenda maaso era nga tuli wakati mu programu eya Mpulidde Kamenya. Mpulidde Kamenya
n'amawulire amasu okuwuliziganya okuteesa n'emirimu egy'enjawulo buli lunaku okuva ku saa 10 okutuuka ku saa 11 mpulidde kamenya mwanuku 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero kyaddaaki emmotoka ekika ekya baasi n'emmotoka endala ennene kuzitansa okuddamu okozesa olutindo olw'Ekatonga olwiri ku Masaka Road oba ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka, era ng'okusinziira ku notisi yafulumiziddwa bannaffe aba UNRA ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo mu ggwanga Uganda National Road Authority UNRA, abaategeezezza nti mu kaseera kano baasi ez'abasaabaze zisobola okukozesa nate ekkubo lino oba zisobola okukozesa olutindo olwo lwa Katonga Bridge oluli ku highway ve Kampala okudda e Masaka. Kakati olunaku olwaleero era nga bw'ojja okwongera okutegeera baasi zirabiddwako nga ziyita ku mugga guno ogw'e Katonga ogwagenda ne gukula efujjo ne gujja ne gubotola olutindo ne baddaabirizaako okusooka feezi yasooka ne baddaabirizaako emmotoka entonotono ne zitandika okoleka nti ziyitawo zibadde zimaze ebbanga baasi nga teziyita walo nga ziyita ku luguudo luli olwe Mpigi Sembabule Masaka. Kakati mawulire tugende maaso n'okuba nti tufuna gano gategeezezza nti baasi olunaku lwaleero zizzemu okuyita wano. Ajjukira nti n'ebisale bagamba nti bibadde byeyongerakoko olwa baasi ezibadde ziyita olugendo olw'ewala. Kakati bazikkiriza baasi ez'abasaabaze zisobola okuyitawo. UNRA bagamba nti mu kaseera kano bakakafu nti olutindo luno lugumu ekyenkaniddeawo era nga lusobola okuyitako emmotoka ne bw'ebeera etisse ttani 30, kitegeeza nti kilogulamuzi emitwalo 3, emmotoka ne bw'ebeera etisse kilogulamuzi emitwalo ne bw'ebeera etisse kilogulamuzi 30 esobola okuyitawo ze kilogulamuzi litani terimu kilogulamu 10. Kakati atuliriza ebintu ebitegenda masooka nti bitambula. Baasi zirabiddwako nga ziyitawo olunaku olwaleero. Jjukira nti mu May omwaka guno gwennyini UNRA lwe yagaana emmotoka eza baasi okuddamu okukozesa Katonga nga bwe nkutegeezezza ku lw'okutya nti olutindo luno lwali amazzi galwonoonye nga batya nti emmotoka ezizitowa zaali zikyayinza okuleeta nate obuzibu sayidi awo. Kakati embeera bwetu bweri nga bwe mbategeezezza nti emmotoka ekika kya baasi zizzeemu okulabwako nga ziyita ku lutindo luno oluvannyuma lw'okumala akaseera nga tezikkirizibwa nate kuyita ku lutindo luno mwago ge twongera okufuna. Mpulidde kamenya n'amawulire amasu okuwuliziganya okuteesa n'emirimu egy'enjawulo buli lunaku okuva ku saa 10 okutuuka ku saa 11 mpulidde kamenya mwanuku 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Pal FM ekkula lya muntu wa bulijjo. Kyatuliriza wonna w'osinziira munnaffe weebale nnyo weebali eddala yenza omukugulukungunuhu mu bitundu bya Greater Masaka. Kakati gye tugenze era bagamba nti poliisi mu kaseera kano ekyagenda maaso n'okuba nti ekuumye musajja mukulu myaka 37 egy'obukulu mulimi okuva mu bitundu ebyekyamuliibwa Ssenyondo George bamukuuma wakati mu ddwaliro gy'ali oluvannyuma lw'okutta abaana be 2, omwana w'emyaka 5 n'omwana w'emyaka 3. Kakati n'agezaako okutta omwana ow'okusatu naye n'agezaako okwetta oluvannyuma naye n'atafa. Kakati ali mu ddwaliro. Poliisi bagamba nti bagenda maaso n'okuba nti bamukuumye wakati nga bamujjanjaba era kiddiridde obuzibu buno obwagudde ku kyalo kye bayita Lwannume Kigasha kyamuliibwa sabu kawunti oba eggombolola ekyamuliibwa mu disitulikiti ey'e Kalungu. Mutebi Akaya yageze maaso n'okuba nti alaba emirambo 2 egy'omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi abaabadde basuuliddwa wansi w'omuti. Omwana omulala w'emyaka 2 ye yasangiddwa ng'akyali mulamu nga
ali awalajananga naye alaga nti obulamu bugenda. Kakati poliisi atulize ekyamulibwa yasitukiddemu negenda masino okuba nti yanonyiza taata w'omwana ono, taata w'abaana bano abagenzi masino okuba nti battiddwa. Era kigambo okuba nti omwami ono yagezezzaako okwejja mu bulamu obwensi kyokka n'atasobola. Mu kaseera kano ali mu ddwaliro, poliisi egamba nti emulinzi awone agende masino okuba nti abinnyonnyola. Kigambo okuba nti bwali butakkaanya ne nnyina w'abaana Namirimu Florence okuva e Lwengo. Baana yabajje ku maama waabwe n'abatwala ewa jjajja babeere eyo. Maama babadde tebabeera bonna, kakati bwe yabatutte ate ewa jjajja n'abagaana. Yagenze okulaba nga talina kyakukola ng'alina kuggyawo baana be, naye mwennyini kwejjawo. Baana babiri baafudde. Kakati abakulu mu poliisi mu bitundu ebya Greater Masaka bagamba nti omukulu ono bamuyina ayongera okuba nti abinnyonnyola kiki ekyamuviiriddeko okwagala nate okutta omwana omulala, kuba ababiri yabasse ate ne yabadde agezaako okwetta mu kaseera kano. Ali ku kyamulibwa Health Center for bamujjanjabira, naye nga poliisi egamba nti bataddewo obukuumi wawonera bw'ati. Alina okuvaayo agende maaso n'okubaako byannyonnyola. Wenna ataddeko Pale FM kula eri omuntu wa bulijjo, weebale kutuuliriza. Mpulidde Kamenya, n'amawulire amasu, okuwuliziganya, okuteesa n'emirimu egy'enjawulo buli lunaku okuva ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 11. Mpulidde Kamenya, Mwanuku 107.9 Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Kakati bannaffe aba Balikis Spices gwe wenna ayagala ebirungo ebigenda okuyambako okukola nga eddagala, tukuzigirira Balikis Spices be bali ku ntikko mu kukola ebirungo ebiwomesa enva, emigaati, kaawa w'okukyayi, ate nga ddagala lyennyini erigoba endwadde mu mubiri, okulipirawo masala, masala, entangawuzi, muchuzi mix spices n'ebirala bingi. Kakati gwe atannabikozesaako osubwa era okyatawanzibwa nnyo ng'okulya ebitawooma, endwadde ez'amannyo, olemesa n'omubiri okufuna ekiriisa ekimala. Balikisi Spices bagamba nti basuubuza wamu n'okutunda mukamukamu. Kakati mu abawoteeri tubazigirira, bw'oba oyagala okufuna bakasitoma era obasigaze, kozesa Balikisi mu Choose Mix. Ku ofiisi zaabwe enkulu wali ebweyogerere mu Kirinnya ne mu Bbuto, obweyogerere mu Kasubi ne ku Ttaawo, emukono ne Kasangati mabega wa Total, osobola okubafuna bulungi. Balikisi Spices bagamba nti ku noti 75681319 ojja kuvugana ne Haji Balikisi noti 75681319 oba ku noti 78622714 ojja kuba oyogera ne Hajat Balikisi, ate osobola okulabika nti munnange owoomerwa byolya. Naye nkujjukiza aba Shakifa Travel Agency Hijja and Umrah, Shakifa Travel Agency Hijja and Umrah bagamba nti bali wano Mengo Lubiri Mwanga Road Siga wa Market Building. Bakuteeketeekedde Umrah ya October, December ne Umrah ey'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan, songa ne Hijja y'omwaka 2045 enteekateeka zaawedde dda era balinze ggwe. Shakifa Travel Agency bagobera ku bya visa, tiketi, woteeri, ne bagobera ne ku ntambula eya wansi oba ground transport bw'onaaba otuuse site eri Makka ne Madina. Songa bagamba nti services zaabwe nnungi. Bwe watuuka mu bifo ebyanukulibwamu edduwa, bakujjukiza nti Sheikh Sachimwanyi Mahamudu yakulemberamu enkozesa ey'emikolo ye yennyini eragirwa omubaka. Ne bagamba nti ate akasente kasaamusaamu tekakweraliikiriza, ogenda kukwata $1,005 zokka, z'ensimbi za Uganda obukadde 50, obukadde 5 mu emitwalo 5 bokka. Okitoba Umrah obukadde 5 mu emitwalo 5. Sheikh Sachimwanyi akulindiridde ku ofiisi zaabwe wali ku Shakifa Travel Agency. Ojja bakulira ku noti 7 noti 4 10,944 noti 7 noti 4 10,944. Ojja kuba nate obafuna bulungi aba Shakifa Travel Agency Hijja and Umrah. Bajja kuleka nti bakuweereza. Hussein Kaddu wali Namagoma agambye nti ngoberera abwebale nnyo ssebo okutuliza n'okutugoberera. Waliwo bannange abagoberera. Mpaso Juma yali eri Saidi y'Ebusoga naye
in fact ali busi ali mulalizo omukulu oyo munakibiina kya NUP. Black Angel wali Entebbe, Onyango Ebusabala oyo ambassador wa Pale FM. Nyanyi wange Semando ogambo otya saidawo Gayaza Kasangati ankubuziza ko nnyonyine ddala nawona wosinzira okutuuliriza. Kale no njagala kuberekereza ate program eya bibadde bitya mu parliament yegenda okujja oluvannyuma lwa mawulire mu bufunze. Ate ogenda kujja owulire parliament ki ekiriyo era biki ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Otherwise nkwagaliza akaseera kalungi nakusigala nga uliza Pale FM ekkula lya muntu wa bulijjo program Mpulidde Kamenya tebwetyo bwegenze paka olunaku lwekya. Tujja kuddingana wali ku makya ssaawa zijja kubanya program ya Mpulidde Kamenya inshallah. Nkwagaliza birungi byereera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpulidde Kamenya n'amawulire